matenda majivuga Allah tabaraka wa taala. Tumusaba Allah tabaraka wa taala aleme kutujjambula mbuno obwensi okujjako nga tukombye ku kyomereze kyayo. Abantu bangi bajja ne bawangala mu nsi muno myaka 5, 6, 7, 8 n'atuuka okufa nga takombye ku mubisi gwayo ogw'enjuki. Imam al-Ghazali rahmatullahi alayh bwe bamubuuza omubisi gw'enjuki gw'oku nsi gweguluwa, Qur'an al-Karim. Eyo gyolaba tewooma ereruka, eyo gyolaba tewooma esula etudde, naye tesobola kuwoomera n'olunaku n'olumu nga weebagala amazambi. Timusobola kukwatagana. Era nga bwolaba omuntu omulwadde tawoomerwa mmere, kati onowoomera otwa Qur'an al-Karim ng'ate weebagala ebyonoono. Era ebagala ebyonoono agamba kimu, Qur'an enzibu, Qur'an enzibu, Qur'an enzibu. Nze mbeewuunya, mugikwata muti? Nga bwolaba nti omulwadde gwe emmere gy'otenda okuwooma agamba emuwunyira bubi kubanga mulwadde. Kajuyisi nti tusooke tujjanjabe omulwadde ono awone, ajja kutegeera nti emmere eno mpoomu, kajuyisi kawoomu. Qur'an erimu ebinnonogo, gwe kennyini osoma n'owulira ng'owoomerwa naye ng'oli wekka. Kyevudde nga tusaba Allah tabaraka wa taala aleme tujja mu nsi muno okujjako nga tukombezza ku kiwoomereze ekisinga okuwoomerera mu nsi muno. Omu ku basomi ba Qur'an bannakinku bamuyita Mushar Rashid Al-Afas, musajja mu Kuwait. Omu ku bannakinku b'omulembe guno mu kugisoma. Ekyokka ekyewuunyisa ng'ate mutontomi at the same time. Era mu Bawarabu ensi zonna ez'Ekiwarabu awo ng'ozigasse teyenkanika. Alina ekitontome kye yafulumya n'akituuma Rahman. Imla qalbi Qur'an, ishrah sadri Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Obwo bugambo busatu. Rahman ye Allah tabaraka wa taala. Imla qalbi Qur'an, omutima gwange gujjuzeemu Qur'an, kubanga omutima kyombo nga bwolaba epiipa eri empty, ataddemu langi, ataddemu amazzi, ataddemu kasooli. Imla qalbi Qur'an, ekifuba kyange kijjuzeemu, omutima gwange gujjuzeemu Qur'an. Ishrah sadri Qur'an, yanjuruza ekifuba kyange eri ekitabo kya Allah Qur'an. Ate wasqi hayati Qur'an, n'obulamu bwange bwonna bunywese Qur'an al-Karim. Eyo dduwa, salla ayanukula edduwa yaffe. Atudde wano awuliriza emisomo gino ng'enkyayagala kutula wano agase umma, weewale ebintu bisatu. Number 1, weewale politics b'abamaseeka. Onoseeka bw'ati oyo talina irimu, onoseeka bw'ati oyo shitaani, onoseeka bw'ati oyo mubuze, onoseeka bw'ati. Mu bimu kubikufula successful mu kugasa umma, kwewala politics b'abamaseeka. Somesa irimu. Walampyoni, walampyoli, walampyoli, walampyoli. Weewale politics b'abamaseeka. Number 2, weewale politics w'ebiwayi by'obusiramu. Ekiwayi ky'egindi, akasozi k'egindi, abe ku Kibuli, abe ku Zipulimu, Nankani, akida awalan, akida ku Ntikko. Eno umma eri eki, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Umma eri vrasma la ilaha illallah. Byewale eva ku busozi bw'egindi n'ekiwayi n'ekiwayi n'ekiwayi. Kola darusu. Qur'an yino eriwa na hadisi zijjudde. Tuli ffenna ebyo tobisinyangako bulamu bw'omudalasa zubiveeko. Akookusatu, weewale politics yennyini oli kaŋŋaŋŋa owa langi. Era bano bagambye entebe gye mutuuzaamu abasomesa ng'erimu olupolitikisi.
timwasibodde okufunayo langi etalina lwa byabufuzi byonna bipolitics teeka wali soma Quran na hadithi fe otugase fe tugende yenna omwalimu anatandika okutabaala ebintu ebyo emigaso giba gigenda kutandika okusalika. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.